Muli mutya bantu baffe abeekuumidde ku channel yaffe enenganzi emanyikiddwa nga LN256. Mugende maaso n'okugyegattako mwe ababadde tebannaba twegattako. Amannya mpitibwa Sande era nga olunaku olwaleero mu vidiyo eno nkuleetedde amannya 20 agakyasinze okutuumibwa abaana ab'obulenzi oba baby boys okwetoolola ensi yonna. Erinnya eriri mu kifo kyaffe ekisooka ly'erinnya erimanyikiddwa nga William lirikutte ekifo kyaffe ekisooka mu kutuumibwa abaana ab'obulenzi okwetoolola ensi yonna. Erinnya eriri mu kifo kyaffe ekyokubiri ye Joseph, erinnya eriri mu kifo ekyokusatu Samuel, erinnya erikutte ekifo ekyokuna baliyita James, erinnya erikutte ekifo kyaffe ekyokutaano ye Henry, erinnya erikutte ekifo ekyomukaaga ye Ryan, erinnya erikutte ekifo kyaffe ekyomusanvu ly'erinnya erya Jacob, mu kifo kyaffe ekyomunaana ly'erinnya erya Sande, erinnya erikutte ekifo kyaffe ekyomwenda baliyita Lawrence, Jackson mu kifo kya 10, David kya 11, Martin kifo kyaffe ekye12, Andrew kifo kya 13, John 14, Adam 15, Emmanuel mu kifo kyaffe kya 16, Nicholas kifo kya 17, ate ekyo 18 ne tubeerayo ne Michael, mu kyo 19 ne tubeera ne Oscar. Erinnya lyaffe erisembyeyo ly'erya Alexander era ng'ago ge mannya gaffe 20 agakyasinze okutuumibwa abaana ab'obulenzi okwetoolola ensi yonna. Eyo ye part 1 ey'amannya 20 agakyasinze okutuumibwa mu nsi yonna, era nga mu part 2 ngenda kuleetera amannya amalala nga tutandikira ku 21 mpaka gye naaba nkomeza, era ago ge gajja okubeera amannya amalala. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako mwe abatannaba twegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.